Kiddemu abategese HIJAB Nation abo walimu abakulembedde ttiimu mbi nnyo. Lwaki mwefuula abagala abeefuula mbu mutegeera nnyo? Agambye ki? Abeefuula mbu mutegeera nnyo. Eno eddiini tekuliiko nnyini waayo. Ate simmwe mubajajinga Allah subhanahu wa ta'ala yalina okujajinga. Wabula so simmwe miskini. Eno eddiini si yammwe eddiini y'Obusiraamu. Mulekeraawo amaka gaffe gajjudde mba maseeka bangi mpulira obusungu. Eddiini y'Obusiraamu terinaako nnannyini waayo. Ate bw'ojja okuba HIJAB Nation olw'okuba mu lisiti y'abamaseeka abenfunye mulimu gwe weewala nabo. Omuntu okwewalana n'omuntu tekiriiko nti ono seeko munama mulina omusayi gwa radio so okuba nga weewalana n'omuntu naye tokwata butakkaanya bwo na seeka gwe natadde ku pano kubuteeka ku ffe tandika tuyita bakafiiri. Ayina basheeka abamwegattako olw'okuba bambi ndowooza baabawaayo ku piraawo ne juice kuba kyabasanyusa babaga abasheeke mumugenda yingirira bwereere era piraawo wa bwereere ne juice kati basheeke piraawo ne basheeke juice bo babadde balina omuwagira. Kuguno omulundi nzize nga siri musanyufu na buli musiraamu yenna yenna at least agwa ku video yange sitira bagamba ku sharinga naye mu sharinge at least tugezeeko okulaba nga tupushinga ekivulu kya mwana muwala Shamim kye yategese ekya HIJAB Nation. Ki ekyandeetedde okubeera nga nfuna interest mweno story ki nasoose kulaba katambi ka Sheik ono ng'agamba mbu abantu abategese HIJAB Nation ne bamaseeka bonna mbu babi nnyo okusinga abategesi b'ebivulu ebinene ebyokunsi nga onolaba omuntu n'ategeka Enkudi concert bw'ategese Enkudi concert oyo mulungi nnyo naye ate bana bategese HIJAB Nation mbu babi nnyo emirundi gyatayinza kubeera nga ateebereza n'okuteebereza. Ekintu ekyo kyannumye ne neebuuza Sheik okuvaayo mu lwatu mu kifo ky'okuyita mwana muwala ono n'omutuuza n'omugamba okusinza ku kino na kino kye wategese wandibadde okola wooti ne wooti n'ovaayo n'omwanika mu lwatu mbu akoze kibi nnyo okubeera nga ategese HIJAB Nation kyokka agezaako okubeera nga asensitizinga ennyambala embi eyitiridde mu baana ab'obuwala yave yaba inspiring batandika okubeera nga bambala HIJAB ng'eddiini bwegamba ey'Obuyisiraamu kyokka ate ggwe n'ovaayo okubeera nga okivumirira ng'okikuba n'okikuba event ye ng'ogikuba abantu baleme kubeera nga bagendayo. Ekintu ekyo nganze omuntu kyanyiizizza. On top of that Sheik ono yennyini mu katambi kano kogenda okubeera ng'olaba ngenda kakuzanyira paka gye kaggwera n'agamba mbu ono atali mumanyi yavuddeyo n'avuma baseeka abamanyi natuuka n'okubasooza amakulu mu kyo yabavudde kyokka nga mu katambi kennyini kano kengenda okuzannyira Sheik ono yennyini ayita baseeka banne mbu bawaddeyo abo baseeka babawaddeyo piraawo ne juisi n'abayita baseeka piraawo ne juisi gwe kennyini oli mu kukozesa olulimi oluvvoola kyokka ate ng'osensitizing oba ng'ogezaako okuwabula omuntu mbu eyakozeseza olulimi oluvvoola gy'oli kati awo tuba tulaga kifaananyi ki eri abantu gwe kennyini okozesa lulimi luvvoola kyokka ate balukozesaako ate naawe n'oyomba nnyo ng'omuntu wakoseza olulimi oluvvoola. Ekyandibadde ekituufu gwe kwe kuyita omwana muwala ono Shamim Mayanja n'otuula naye n'omugamba kino na kino kiri kitya oba wane na wano tereezaawo oba n'omuwabula mu ngeri kijayinza okubeera nga ategekamu HIJAB Nation ebenefitinge abantu bonna. Wano ku SMX Media nalanga ekivulu kya Lydia Jasmine nga tampadde wadde n'olwataano. Wano ku SMX Media nenanga ekivulu kya Victor Rose nga tampadde wadde n'olwataano. Kaakati ngenda kulanga HIJAB Nation nga Shamim Mayanja tamanyi simu meeting angako simulabangako naye ngenda kikola okusensitizinga n'okuwabula abantu n'okugezaako okupushinga ekivulu kya HIJAB Nation paka lwe kinaabeerawo nsuubira kigenda beerawo September August ngenda confirming ne date naye ngenda making sure mbu nkiranga wano ku SMX Media abaana ab'obuwala bonna banaasobola okugenda mu corporate event eno kyemanyi ya mitwalo 5 miliyoni 5 ne sente ezisigaddaawo bannange mugende tusobole okubeera nga tusensitizinga ennyambala embi eyitiridde mu baana ab'obuwala omuntu avuddeyo kola HIJAB Nation event efaanaganako nga bweti sensitizinga abantu kyokka ate Sheik n'ovaayo okubeera ng'ovumirira ekintu ekifaanaganako nga bwekityo basiraamu tweddeko kankuzanyira obutambi bunene bonna osobola okubeera ng'obwerabirako naye nga sinabeera nga mbukuzanyira kankusaba mbi osubscribinge onyigende ku notification bell eyo tojja kubeera ng'omisinga updates naddala ngazi naye nga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Sheikh Mukasa
Sheik avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa gw'atalina mukisa business tezitambula tokuzibwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere baseeka mwefudde ekizibu mutumazeeko emirembe mulinga abagamba nti eno eddiini mulina bye mwagigula mulekerawo okutujajinga muleke Allah waffe atujajinge bw'oba oyagala okuwabula Shamim bw'oba onninako data oyo yenna gw'osobola otuula nonjogerako nga bwe ndi omukafiri yategesa HIJAB Nation lwaki tompita nga seeka ggoba ogamba nti Allah yakwambaza nakuwa ekitiibwa ekyo ekya Sheik Imam Aksam nakuwa Mungu n'abawammwe ebitiibwa ebyo byaba Sheik naye ne mubeera nga mwagala tuwabulira mu kamera na kutuvumanga wallahi ensi temulina si yammwe eddiini si yammwe eddiini y'obusiraamu mulekeraawo amaka gaffe gajjudde mu bamaseeka bangi mpulira obusungu eddiini y'obusiraamu teyinaako nanyini waayo wano baleeta Sheik abo bashayi be bamu abali mu ttukuba nze nina abaana bali ku HIJAB Nation team wallahi nga babadde bambala nankunamyo mutemumanyi baraka eri mu HIJAB Nation abaana nga babadde bambala nkunamyo wallahi nga basiraamu ngera ku Instagram zaabwe bateekako bikini nga bali bukunya ebbanga litutekekedde HIJAB Nation wallahi Monday to Monday bambala hijab basale swala 5 basaddaka n'okusinga mmwe baseeka bayimiridde ku bituuti ng'omulimu gwammwe gwa kusabiriza mukwano temumpa mateeka temutandika kutulaga nti mmwe muyina shares ku busiraamu nti era bwe tuba tetutuukiridde mmwe eno Uganda erimu bamaseeka bangi bwe tuganga ffe aba HIJAB Nation listi yaffe y'abamaseeka yaba ekisooka muli baabugubi n'okubafuna nze nasomera mu ssomero ly'abasiraamu so nnina emikwano gy'abamaseeka bangi so bwe mba nfunye listi yange y'abamaseeka ne ŋŋamba yeeno gwate bw'ojja okuba HIJAB Nation olw'okuba mu listi y'abamaseeka benfunye mulimu gwe weewala nabo omuntu okwewalana n'omuntu tekiriiko nti ono seeko munama mulina omusayi gwa radio so okubanga weewalana n'omuntu naye tokwata butakkaanya bwo na seeka gwe natadde ku pano kubuteeka kuffe tandika tuyita bakafiiri okitegedde mutuyita abakafiiri nga bakazi bammwe be mulina basiiba mu masabo mutuyita abakafiiri nga bamama basiiba ku mmindi bagatta ne ku Mungu olemedde okusookotereza famire yo obonaabona ne Shamim ali mu kwetereeza totuddiramu kuba tetuli bakiggala nti tetuwa agambye ki kiddemu abategese HIJAB Nation abo bawalimu abakulembeddemu ttiimu mbi nnyo lwaki mwefuula abagala abeefuula mbu mutegeera nnyo agambye ki abeefuula mbu mutegeera nnyo eno eddiini tekuliiko nnyini waayo ate simmwe mubajajinga Allah subhanahu wa ta'ala yalina okujajinga abula simmwe miskini abula simmwe miskini simmwe miskini mwe mulina okujajinga mulina obumoggo obwammwe ng'abale balina obumoggo obwabwe naye Allah lwalikeera ku makya n'abubikula Allah tabangako mulyaza amanya ate takeerewangako nimwe ne mutuula mu mimbali ne mukwata akazindaalo mu kifo ky'okwogera ebintu ebisobola okuzzamu bano abaana abalabirako amaanyi wabula mmwe mubaliwo kubakkakkanya kyokka mwagala babaweeki ebitiibwa temubigwana agambye ki mwagala wagazi kubeerawo nga mukkakkanya omusiraamu munno neragira ddala omukuba empaka wansi ku ssaawa esembayo naye nga wano wemukeera ku makya ne mu Allah n'abageesa n'obuzibu ate erawo bennyinnyini be mu feesinga babayambi era zo ssente z'abakafiiri n'abo ababi ennyo ennyo temuzigaana wabula ku buno obudde mulaba nga babi nnyo 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 abasembayo lwaki mwagala nnyo okukkakkanya nnyo basiraamu bannammwe abantu ekyokubasomesa ebintu ne babitegeera ne babiteeka mu nkola mwe muliwo kubakkakkanya 24 hours
Gweke nyine yali badde atuuza omwana oyo Shamimu n'omugaba naye Shamimu. Ekintu kino kyotandise nno munnange si kirungi. Allah akyogerako bw'ati n'omubaka n'akyogerako bw'ati n'akitegeera. Wabula ate gwe oliwo kumukkakkanya. Nalabye omuku bazaana eyanakuwaza eyabadde ayomba ennyo n'okuvuma yasoozezza n'okusooza nga mukambwe ennyo n'avuma ne baseeka. Tolina na bw'oteekako ka vidiyo kuba mwabaddemu ebigambo ebibi enjogera gy'ayogeramu ng'alagamba obukambwe kuba Sheik abaavuddeyo nga bawabula nti HIJAB nation si yaffe si ya mu Busiraamu. Ayina basheik abamwegattako olw'okuba bambi ndowooza baabawaayo ku piraawo ne juisi kuba kyabasanyusa babaga basheikhe mumugenda yingirira bwereere era piraawo wa bwereere ne juisi. Kati basheikhe piraawo ne basheikhe juisi bo babadde balina omuwagira naye ebyo ebikola si bituufu ebifaanako ebitwe ate era abantu abo tubagamba kiba kibi. Kati omukyala ng'oyo amaze obulamu bwe ng'ali mu katemba okuzannyamu nga ddiikuula n'azannya aveeyo ate ng'ayagala okuwabula baseeka atuuke n'okuvuma n'okusooza. Mulaba ebintu bino ebyensi nga ebyabasawo nga oli amaze emyaka mingi asoma obusawo dokita abantu batuuka nga bamuwaki ekitiibwa bagamba oyo dokita era ne bwamuwandiikira eddagala aka dokita yagambye 1 times ki tayinza kugamba nti atukole 4 times 8 oba 4 times 2 era ne waba olusi tamuwandiikiddeeko addayo eri dokita naga dokita tewambulidde tudimira tutya addayo 1 kakati omukyala ng'ono neewuunyiza mu Nakatemba kuba emyaka gyonna lwakuba nti olusi kirabika kyava ku buzibu bw'abamu ku bawalimu abaabakuŋŋaanya mu Afirikana mu ziwooteeri ezo ennene ne babayita basereebu. Kuba abantu aboononefu tetubagulumiza ffe bayita basereebu n'ebirala kandoza abo baseeka ababayita basereebu baatuuka ne balowooza abo bwe bati abayimbi bannakatemba nti nabo basobola okwogera mu ki kuba ebyo yabyogedde ng'akulaga nti naye ali ku ddiini yasomesa baseeka. Baseeka bamaze ebbanga lyabwe lyonna nga basoma irimu Qur'ani bagitegeere hadithi gw'ogenda ovaayo mu Nakatemba amaze obulamu bwo bwonna ng'oli mu katemba obawabula obavume tuuke n'okubasooza n'abakonjera mbufe kale mutuleke tugende muli omu tugaa tuli bakafiiri. Baseeka abasomesezza ku HIJAB nation eriya yagambye nti buli agenda ku HIJAB nation mukafiiri lwakuba nti ekyo olusi kyakulwanisa ky'abantu abo ababeera mu bubuze bwe bagendamu bafune gundi y'abantu kibannaye muntu kafuwaza mulowooza eddiini yammwe obuuza kibuuzo. Seeka ani yagambye nti abagenda mu HIJAB nation bakafiiri ani yakyogedde naye lwakuba nti baagala osika gundi y'abantu balage nti abo baseeka bo babi. Baseeka be babi abaasoma eddiini bannakatemba be balungi abagenda okusaasaanya eddiini mbweranze ninayo ne bensiramudde abasaala oyo mulimu bugwakola mu Nakatemba we gusinga ogw'abaseeka Allah be yatulagira mu Qur'an twebuuzeeko eddiini yaffe fasalu ahla dhikri in kuntum. Kati ye mu Nakatemba alaga nti naffe twasiramudde abantu bayambadde ku jiribaabu basala ne swala mwe baseeka mwali mukoze eki a'udhu billah. Eddiini kati tugirekere bannakatemba be bagisinga be bagenda okusomesa abantu ababazannya ebyaddiikuula azanya najja ne bambala bumini n'ebirala byetu batukwasa ddiini bino bye boogera ebyo mutukafuwazza billahi alaikum ani yavudde n'aga nti abagenze mu HIJAB nation oba baseeka nga bwe batwe bayogedde ekyo abantu ababuze bakikozesa nnyo kibeere nga kyakulwanisa agenda batukafuwaza batuyita balowooza eddiini yaabwe be balina ejjana ani seeka kyavudde n'agamba ejjana yaffe ffe tukola bwe tinemu tetaliyo naye ekyo babiteekawo oluusi ofuna mbu obuwagizi bw'abantu babasaasire bagamba ndi baseeka abo nga babi baseeka eddiini eringa eyaabwe n'abantu abalala aboononefu bwe batyo nabo era bakikozesa okusika gundi y'abantu ffe batulaba nga ababi ffe batulaba nti tuli bwe tuti batulaba nti ffe aboononefu bo be balongoofu bokka
ebyo naba bikozesa mu kusika gundi abanenga obubuze wabuze baseeka kino obuvunaanyizibwa bwabwe okubuzaayo era omulimu gwe bakoze okulungamya umma gwego Allah gwe yabakwasa gwabalagira senga bagaana ne basirika Allah agenda babonereza wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wala taktumuna Allah yalagira abamanyi baseeka bwe waba embera balina okuvaayo bwe bagaana bigenda kuddiira binene gye bali ekyo buvunaanyizibwa bwabwe kakati kiba kibi mu nakatemba okubanga gwovaayo otandika okuwabula baani baseeka nga mukkiriza ebyabano baddokita gwe atasobola dde kusoma Al-Fatiha atasobola dde kuvunula aya gweveeyo ovume baseeka mbw'osooze n'okusooza yasoozezaawo yeerikodinze ka vidiyo nga mukambwe nnyo munina obusungu bungi bano baseeka ddi baseeka be balina okuvaayo balungamye ku ki eddiini eno Allah teyagirekera bannakatemba eddiini eno Allah teyagirekera bannamizannyo bannabivulu Allah tagirekerangako bantu abo Allah ataase eddiini ye Allah atusaasire abo abantu bwe batu bavaayo ne baboggola ng'alaba naye asobola okuwabulamu ki kyewuunyisa nasalullah salam hijab nation bubuze baseeka kye balungamiza yeddiini era kyekyo Allah kyabakola ki kyabalagira eddiini eno Allah teyagirekera bannakatemba bannamizannyo wabula yagirekera baani yagirekera bawalimu be balina okuvaayo ate obuvunaanyizibwa bwabwe okuvaayo nga bwola ne mu byensi senga wabeerawo ebirwadde bigudde baani abavaayo abasawo bavaayo ministry of gundi nga bwala mu bya covid nga bagala linda ripooti eva mu ministry ya health kakati ebikwata ku ddiini kino kikkirizibwa kino tekikkirizibwa abalina okuvaayo okusitukiramu be baani era tonna bawulya baseeka nga bavaayo mu kulambula ku byamasannyalaze bana yamasanyalaze ate umeme la bamanyi nabo bye balina okukola ki ebyamasanyalaze ne umeme naye evaayo nerambula ebyayo ebyamazzi ekyamazzi nabo kakati n'ebyeddiini gwe mulimu gwabwe baani baseeka gwe tovaayo n'obavuma n'obasooza n'ebirala nasalullah salama